Tinokola uchejo tingali awo no seka Iculi kino nkisimba kakati timama kiba kikulu nnyo embeera ya Iculi bwiba waliwo lwemu misinga dakika ziri 8. Yes, we are loud and clear. 8 minutes, God. So we can recover about that. Chirichitia Kababu Juma agambye natusedda Chimbuye Beno ninagamba mideya Jini Polo Bismaza nagamba Iculi ready naberanga yatusedda good morning birungi Debbie Ali Musinguzi Robert Aisha Noaji Muwamanya Abel webale kuzukuka Cleopatra Mugalula, how are you doing? Nakakanya nakawulira wa Cleopatra. Cleopatra teyali mu obsession simanyi yoyo. Andrew Kalemo olyotia. No lunaku olulala. Teri kintu kiri mu risk. Obulamu risk. Abaddugavu tugiyita risk. Naye nga kyandibadde risk. Okwebaka riski obulamu bw'enseno riski zukuka ne Iculi wanji Muganguzi Ronald Semakula Julius Ndawula Deriki Sesanga Ibrahimu Jenny Polo Bisamaza Fred Munini Garalise Kazimutesa tena ready towesa mu bantu abaweddemu amaanyi no big up on yourself Madubala mumulaba kati bonna Iculi kwe bekwata yenze nyange kati Madubala talina amusente wekwate ku Iculi otutumuke buli yekwata ku Iculi kati nga abalala bajja nabo bawozeti ate baagala kuba ba president Iculi yeshaka wekwate ku Iculi ogende viral go just we fool it Iculi it's money Iculi bichi viral you become Dubala ototuke emgato jatukiro zitundirako mu motoka nengere byonna bivudde kwani ku Iculi abantu abakola ebintu nebigaana naye mpulire essanyu sibafaako gwe wekwate ku Iculi nze nnyonyi nyange nze asobola okukulaga ekitangaala gye kiri kati Madubala abadde yabulireyo wansi nga tagala n'alaba ennyonyi nyange naye kati aliisa butisebo titwagala Iculi nga sente mama ke Uganda twagala Iculi nga sente no Iculi no waka no Iculi no waka Iculi alone zukuka ove mbuliri wadde nga wasiibye va mbuliri wadde nga yakucyayi va mbuliri wadde nga akwogeredde nga ate mukwano gw'ebbanga lyonna vambuliri genda ku mulimu wadde wavudeyo muyombye genda ku mulimu wadde boss yanyizeemu byawedde pretending nga ebitabaddewo wali okoze ekintu ku mulimu n'otuuka nga buli muntu yakitegedde naye ng'ate oyina okuddayo weekazoddeyo ku mulimu ensi weetyo yes yali akunyiigidde naye kati akutextinga takyayogera naawe ng'ate muvudde wala ensi etandise okwewuunyisa tokikkiriza y'omu ku bakwogerera abakulima empindi ku mabega naye nga tolina kyewamukola wallahi tolina kyewamukola okuva lwe wajja ku mulimu yatandika okuba ng'omuwalo yakulaba bubi talina engeri gyakuyitako nga mugenda mu breakfast oba kabinako ke kamunyiza k'otaddemu jiini ndowooza wakuba talina hipsi ze omuwala yansobera bwe bityo we biri okitegeera omukazi buli ssaawa n'ampita ayita mu mirimi gye gyonna n'agindikira zeezo normal routines occupational hazards ebizibu bye tusanga ku mirimu gy'oli nga tokolagana na kasiya
asasula sente yakutamwa eyakulikulutinga ate gwe bagoba atalowooza yeggowa mugobya nekyo tekikugana beera ku mulimu gubeereko oba ayogere ensi bwetyo ebigambo tebitta byali bisaani mu Miami mu Minnesota mu Geneva mu Vancouver mu Denmark mu Copenhagen mu Sweden mu Lithuania Buenos Aires Argentina all over Japan Indonesia tebittangako muntu yenna ojja kwogerebwa ebigambo bugambo yali mukwano gwo takyakubira kuva lwagula emmotoka yanyiiga agenda agamba mbuno musajja yagigulira mukwano gwo yennyini sisita we yagenda ayogera tiyali Dubai yeetunda yennyini sisita wo kati ate gweonyiigira abantu tilwaki mutwogerera muganda we yagenda ayogera nti toli mukodo oli mulwadde talina kyatuweereza omulaba kubeera Amerika kazini wo yayogera blaza wo yayogera yes sebo yajja juzi n'atuleetera obuntu kyokka ali ya Amerika apulira yayogerera ensi eno yakwogerera tewali mulala maama wo yagenda akwogerera famire yo tewali mulala famire yo yekwogerera ayina ekisiraaniyo kyava mu buto anti nnyina olwamuzaala nina teyabeerawo banka mwana n'alwala obwosi oyo mwana akulidde ku bizibu gw'olaba omulabiraawo famire memba wo yagenda ayogera sife famire memba wo anti wo yagenda akwogerera kazini wo fulendi wo mukwano gwa taatawo gwe baalekawo ng'omusika yagenza twala buli kintu kyonna omusigire bamulekera ebintu byammwe nga muli bato taata wammwe n'afa mutandise biwulira mu mbu emmotoka mwasigaza za mwalubaabu anti eno yabatwalanga ku Krismasi buli woyagala ogiraba obikkula alubaabu ensi bwetyo toggwamu maanyi buli wowulira ng'oweddemu amaanyi teeka Iculi fi example toggwamu tino simanya ali awo yeyina yetuddemu muno mwalo yanjogeredde era mmazeeko emire atambuza obulamu kuba si oyo yekka yakwogerera ne bbaawo ali mu kwogerera kazi namuleeta naye maama kuva weyajja ebisiraani byennyongera ebbali ensi bwetyo buli wonoomayindi nga abakwogerera ogenda lemwa ffe twaliwo abalina kaliya y'okwogerera ffe twogerera kuva mu ssomero ze nekisomose twogerera abaana abagagga mpaka waafuuka mukwano gwaffe nga tuli baavu naye nga ffe tufuga kuba ffe twogerera tulina okwogerera ebigambo ogende muntana nga obiwulidde boogerera ali ku kitanda nga gunda kuwala abantu bageya ali lubuto bageya ali munda mu lubuto tannatuuka kati gwe yajja edda atonyiige olaba bageya ali mu lubuto kati okugeya kwe kukulemesezza yenna n'atumbiira kiki twakyawagana ne Jaki agenda anjogerera twala eri akajjanjo oyina kikyayogerera era byayogera bijja kuggwayo genda ku mulimu ne oba wanyiiza boss ne oba oyina empalana nekyaliiwo ne oba wavuddeyo bisobye kiwekaze move on like it never happened and that's life Iculi alone si kyekyo yes bwe biti ensi weeri ensi eriraawo ndi kati gwali awo buno wajja mu nsi tebagenda kwogerera era ebakwogerera n'onyiga nkusaasidde twogerera betutalabangako twogerera baafa kati ekyo kikumaleko emirembe please situka tunula gy'olaga gweseemu omutima gw'osooka okwekakasa nti ojja kwakiivinga ky'oyagala ye gw'osookera ddala naye bwe weekubagiza hanga n'ensi ekkubagiza terina kyakukolera so sooka weseemu amaanyi ogambe today I'm blessed era genda out there nfune ebintu bingi drone yange yafudde bansabye $7,000,000 kuuma aka motoka y'akakalaamu aka $7,000,000 simanyi komonirerwe nozo kati netaga $7,000,000 kati ntuule ndi kubonjogerera tesima mukadde akeera ku ssimu ye n'atuleekaanira nze nkugano teeka mu headphone mbaayo essimu yange yeri ewuwo kati do I know whom are you did you know me
Whom are you? Yagendo tegera nga Iculi yenyange. We nkugamba nze nyanyange kitegere. We kwate kuno osukume. Segirinya temumulaba. Yekutte ku Iculi ku bantu bonna. Buli wadda Iculi. Simanyi nja mujja ku social media. Bundoza bamugamba Iculi yafuga. Kati ebigambo byanjogererawo biŋŋaana okulya n'okunywa nosiiba. Ekyo kinnemeze munju kuba Segirinya anjogerere paka we tunaatuuka mu kalulu mwesimbeko ne waayagala atya ngenda kawempe nakyusizza. You understand? Loud and clear. Copy. Sir, yes sir. Roger that. Tula bulungi tutandike. Ayi Mukama Katonda nannyini buyinza ku nsi eno. Kuwateeka abantu ab'eŋŋanda emikwano baffamire baffe naye nga bebasinga otwogerera ebibi ate nga tufuba nnyo babeere bulungi nga buli kokwata weefiiriza n'owa famire ate famire neba nga yeesibukamu yennyini ogenda ng'ekumalako emirembe buli bw'olaga. Kakkanya emitima abantu abatatwagala naye okusingira ddala Mukama. Kakkanya abali mu nnyumba zaffe be tuyita baganda baffe be tuyita bakkazini baffe nga buli wajja n'oluggi lweggula lwokka naye nga ye mulabe ennamba emu. Mukama Katonda batuwonye. Tulowooza nnyo kubeewala ng'ate Mukama oba tulinaanyisizza kumpi wano. Tuyamba oba tulage omuntu omumanye nti anti wange mu mutima gwe wadde tuli baluganda naye tanjagala Mukama. Bwe kityo bwe kiri. Tusaba abantu ababonyabonya abaana abato Mukama beddeko. Abasajja abatunuza abaana abato mu mbuga za sitaani abakwasa amaanyi Mukama Katonda obawa obwongo obusobola okuteesa nti tetuli bisolo. Muntu tomubuukira nga nkoko mukwano muteese mukuba akaama. Mukama Katonda osaasire bakadde baffe abalina obukosefukosefu mu mibiri abantu ab'enjawulo mu dduniya eno bannakazadde b'eggwanga ate n'abo Mukama batuvuddeko bakwate bulungi mu ggulu. Amiina ya rabbul aalamiina. Congratulations wena. Olabika bulungi ne bbaawo bannange nabagamba emyaka 4 ebirala byonna zanya nabyo. It is just a transit from 1 to 10 to 15 to 20 to 30 naye 40 we wali akatiba. Weerabirire nnyo ku 40 because waliwo nnyo okutya. Baby cool, you look nice. Ate n'omukazi looks fantastic. Yes, love nzibu tekuumika. Kyova celebrating love muweere eddala ekigalo. Muganda wange Fab Love yagenze nannyonnyola love n'agamba abakazi tebafumbirwa omuntu gwe baagala ebiseera ebisinga naye eziwe natugambye kuva mu buto oli gwayagala naye abasinga bafumbirwa ali ready alekawo gwayagala n'agenda n'ali ready. N'atunnyonnyola nti 70% abakazi abafumbirwa nti baba tebaagala babbaaba. Kati simanyi oba yabadde muko teyeegamba yennyini oba mwannyinaze yatambulaze ukatambudde kano n'agenda e Dubai yamuleka anyiise. Muko wawandiise ebintu bingi nti abakazi 80% obufumbo bwe babaamu lwakuba amaka ago gali ready. Musajja ali ready omulabirira. Kyova olaba obwenzi alinnyawo boda nakkirira mukasiisira n'agenda ayenda naye nga buli kimu mu makamu ekiri kitegeeza yafumbirwa muntu ali ready. Saamwagala love ekoma ku campus. Bino I love you, God made us together. Bikoma ku campus. Muri yo life omukazi agenda n'ali ready. Yes, tembamanyi n'afumbirwa essajja weeriti nga mubadde mulowooza ajja kufuna bwati ne mugayi mu bonna n'afuna mwoyo yali ready omuwasa yaba ali ready. Kati alina okuchoosing between ready and love. Simanyi n'afumbirwa essajja weeriti zaala toto yali ready bannange. N'abakazi balabe edduka omwana yali yeetiseki. Abantu mwenna abalinga nze ng'obusenya bukulumya amannyo kana akasenya kakyali wange yakampa akakola kalungi nnyo ka rubber tekakoza mannyo. Genda ku Sky Dent Care ofuna akasenya kano ka rubber naye obusenya bunnumya bunfumita eno yonna kati
Dr. Andrew yakagonza kakabinyo kekilinzinga olumalo senya sula busuuzi muno galawo okitegeera haninga wali kajja kwekilinzinga kekenenele kokka kakabinyo nange nkagala tekanumya mannyo kanyanguyiza mu kusenya tebumenyeka tebukaddiwa bwarabba genda ku Sky Dent Care wali ewandegeya ofune akantu kano tutandise. Here we are start now. Hey, subscribe to my YouTube channel nkwegayiridde bambi ekyo kyoka nkikole manager yangambye nino kikola. Subscribe to my YouTube channel all over wonna wooli bambi tukigwe bakaleke bambi KMP bakaleke webale komawo ka kibi nnyo okumaze omusango embiro alugasira bamuta kalungi bamuta kati wali oli eyodduse eno government ya Museveni ogidduka omala budde. We are everywhere in the world, so you couldn't hide. Webale komawo bakaleke gebajja kusibayo katono bakute naye omanyi okudduka mu nsi yo obeere mbuwaŋŋanguse nkinno weekwese kati senga tewagendera ddala senga baakutadda agasira wuyo baamuta n'amagye gaffe gali considerate nti olaba tukwata abalala ne babawa bbeeru naawaffe tusobola okufunira ne tukuwa sentensi entonotono naye bakaleke omusajja ow'amaanyi wagenda boopyanta bakaleke no kyali wange bakaleke kyali wange naye wali wambulako naye nsanyuse nnyo nti nookomyewo mu ggwanga ofeesinga charges manyi zijja kubeera considerate kuba weereese mwana weereese era nange nsaba bakugondezeemu naye nga kirungi nnyo okukomawo mu ggwanga ogumaze embiro kizibu eno government eri everywhere era nsaasira abantu abaddeyo ne balokompoka mu gurupu era ndani ne balokompoka mu America ne balokompoka we are everywhere tuli everywhere. I'm telling you goizo lowooza buno oli wala toli wala bwe tuba tukwetaaga tukufuna ekyo kyo nkutegeeza mazima sobeera yonna gy'oli ng'okimanyiro gavumenti eri buli muntu gw'omanyawo w'okolola waliwo akuwulira ekyo kyolina osooka okutegeera intelligence eno yagenze wala yafande eddamulira afande birungi abo baana bapya ku tekinologi wano intelligence Uganda odduke ng'oddukawa we shall get you just be law abiding citizen. Face the law. Nze we bankwata ne bantwala ekitalya mulaba nziruka I go tukitalya mba sinnatuuka nga nkomawo because I'm a law abiding citizen. How can you run away from the law? Go wennyini eyali akwasaganya amateeka bakaleke mu Kampala KPM mwalabako ku bakaleke bannange emirembe engalo naye bakaleke wali eswaga kuba KPM nga kayini ng'egikasiba wano bbaji 3 kalioka kalumba nga waliwo ekiriwo nga kesi banenga sibaiti bakaleke oli mizannyo naye olaba Museveni alaba agaba bakaleke wakoze eki where is the investor bakaleke olwategeera nti giwunye omanyi wano waliwo abantu abagirayo abantu golodi mu banka ne babakuuma ne babatwala mu hoteeri investor najja nga golodi amulaba naye nga wali bamukuumye yataddemu ssente bakaleke ya myansa wazuulya wezirakira eza ddiiru when you a police officer stay in your lane tubalabula nnyo ne mugaana mweyingiza mu mataka mweyingiza mu bizibu by'abasivilian omaliriza ekitiibwa kyekyafande omanyi ffe abasirikale engeri gye tweyisa ndala nnyo si yali abugagga mutulabye n'ebyobugagga ki have you seen soldiers when we are rich wano just mulabayo ne mutandika ffe abasirikale tuli ku national cause naye nti nayagala zimba mansion si byabasirikale ffe tetulimu ebyo tubeera mu buyumba butonotono webutu but we are on the country. Welcome back bakaleke police intelligence ebibiina ebyakoze mu kunoonyereza mpaka bakaleke wakomyewo mwebale nnyo mwebalire ddala nsaba
ng'omusajja yatusavingako tenga muwagwa yakolera ddala bulungi bakaleke njagala we muba mumusalira mumukenderezeeko okwo kusaba busabi kwange nti munnanga akuba owuwa akuba awumba olaba atuuseyo nawulira nga atumiisinga nga famire kuba tukkiriza era bakaleke yali akola bulungi ng'ogjeeko omuswiba ogwamukuba musajja wattu omuswiba is a normal thing katonda yalimanya naye nsaba bambi bwe baba bamusalira ekibonerezo bakaleke nsaba bamukenderezeeko ekyo nze ekisabye busabi naye nga njagala afeesingedde lo nga bweyina okuba wabula bwe guba nga gumusi ate we guba tewali bujulizi bamuleke tuli obulamu yes basiviliani basiba babba abantu babba sente so owaffe tumuyisengo ki owaffe wabula nsabye busabi siragira majesi tulagira tuvuddewo nnaawo congratulations Mr. Frank Gashumba spokesperson vice chairperson Buganda region ensi yonna kuwanika mukono webale nnyo Mr. Frank obadde wa bigambo birungi nnyo ebbanga lyonna ebirowoozo byensi ebyagala abantu bo inspires okuva ku sisimuka Uganda engeri gy'ogulumizemu omwana wo naye n'aba ne same influence nga gy'oyina tekitera kusangika gwayina awaadi y'abataata abasinga offa ku baana kitegeeza wonooba oyogerera wano mu Buganda ate tugenda kwesiima nnyo abaana abawala bakwesiima mu byonoyogera ndowooza ogenda kukulembeza nnyo embeera y'abazadde manya ayagala ebya ku mwana we. Congratulations Mr. Frank Gashumba, Deputy Vice Spokesperson Buganda Region. Tuwanise omukono ndikugwe Franka ante bamanye enkokola nnyingi eri nze ndikugwe Franka gwe wange MK ame teyingirikika enkokola ziri mu MK ame la maswanali ofune walala naye mu MK baana b'abalwanyi bajjulamu bati kati okuyita mu MK ame naye ng'eri solidi kati kanekwate ku vice deputy vice spokesperson Buganda region tulyoke tukube Segirinya akalulu olwo nzigire mu MK nze sifayo bandi ku MK oba ku Museveni nze kyemmanyi Museveni ne MK byerimu pirawo na nyama olero nkolera wa Museveni ne wa Muwozi naye nga njagala okukongratulatinga muganda wange webale nnyo webalire ddala ensi yali yeebuuza dda Franka toyagala kubwa minister Franka toyagala kubwa leader Franka ng'ofaana n'abakulembeze n'agamba nedda naye nine suubi nti standby generator tuli mu kuwanika mukono oli mutuvuma mu komenti simanyi totubuulira yaani oba tomanyi yaani wuliriza Iculi oba tomanyi Frank Gashumba yaani wulirizaani yono omusajja yayamba omwana gwe baayokya Nabukeera baka mu 2000 abantu bakayiga ebyokuyamba Frank yabiyiga dda yono omwogezi mu Buganda wa MK ame yono omuvandimwe yaleta ekigambo eki tribe nekwata mu ggwanga lyonna Ssaabavandimako ayinza okukuwaanira Villa Maria n'osenguka nze oyo mwana mutya Mr. Frank njagala muyigiriza kwagala Rickman. I want to tell you Mr. Frank Rickman is a good man who is not going to cheat on your daughter neither beat her simukubi w'abakazi bano boolaba masuuti beweegombesa babe ne muwalawo batemu ajjamu omusota nti nno yonsa simanyi mwemuva obugagga okirungi okuba ne Rickman gw'olabira ddala bwoti kubanga ye wa black and white taliimu kalumira nina okuyigiriza okwagala Rickman Rick in the end tugenda maliriza we are the winners. I want to tell you that boy is a good person munda mu mutima n'ebweru mwe temumanyi Luswidi nze ayogera naye mu Luswidi ate abatanimba yes bw'oli luyiga olitegeera gendera ku byeggamba Rickman is a very good humble man kiba kirungi nnyo Rickman naaba nga ayagala muganda okuba tagenda mulumya
Atagenda musikambula. So Mr. Frank Gashumba, congratulations ku kifo kino kiwafunye nga bwe tukifunye. No mukoto yigo mwagala tulye pate. Nze njagala genda Zanzibar ne Sira Gashumba nawe ne Likimani. Tuli obulamu tutuuse nga tuwanise mukono. Definitely tuwanikidde ddala omuki omukono waggulu wennyini. Kati olinga ajjakuga ati bagenda kujjako gavumenti. Kizibu nnyo kujjako gavumenti nga toli within. Unless you a collaborant ng'okolagana nabo. Kizibu. The moment you start from government, abantu nga babakyusa nga tomanyi Besigye stayed away 15 years. Yagenda okuddayo mu government nga abantu bamanyi baali tayali nga bamatembe baani bana nga beyandiiseemu. You need colleagues on both sides. Nze bonna basikayi soja bakyali bange ba Dani City simanyi ba Daaki vibes bakyali bange wadde bali eri. Yes, because life tekoma ku ekyo kyokka. You need colleagues. Era ne Bobi Wine alina bakoligi mwena alimu abamubbirako nti togenda wano togenda wali. Togenda wano togenda wali ne Besigye. But the moment you start away ng'owedde ensi weetyo ensi ki natandise nkugamba kutya nti akulima empindi ku mugongo ali mu nju yo teweekwasa balala tonyiigira bantu balala abeebweru ne bakwogerako tokitwala nnyo kikulu kuba ow'omu nju yakwogerako dda yaleetera abeebweru okuyiga. Kati oli kuweebweru owalana naye ng'ow'omu nju yennyini yatubuulira dde ebikwatako. Shakibu Kyamuzamma oli otya muganda wange asubire wazuukuse dda. You understand? Segirinya wakava mu kkomera Segirinya weewale demonstration. Wakava mu kkomera mwana gwe maama waayise mu nnaku nnyingi. Segirinya ozzeemu opulaninga demonstration. Era mbategeeze nti Segirinya zzeemu. Segirinya kakkano owone. Ebyobufuzi byesonyiwe. Wayitamuko wayitamu. Tebyatambula bulungi. Abantu beekawempereka bafune obukulembeze obulala. Iculi alone. Naye mpulira nti opulaninga demonstration Segirinya poliisi yategedde dda. Segirinya nkooye okukyalira. Nkooyedde ddala okukyalira. Weewale ebintu bya demonstration. Bakaleke yeekwesa emyaka 8 akomyewo yeeweeyo. Segirinya bakusibye emyaka 2 ne tukwegayirira bakute. Ekifo ky'okutambuza Segibox. Kati ate oyagala planning demonstration. Please Segirinya. Sooka owone ebiku. Osooke weesiige moviti. Sikini yeddewo. Oddemu otandika okwogera. Toyina namaanyi ng'oyo omukka ogusika wala kyokka oli ku Iculi. Laba amasavu mu mumiro wano. Wenna oli mukovu mu nsingo weetaaga osooka weebake weebase nnyo wansi. Naye essaawa 6 ati ozuukuse simanyi Iculi ajja kukusuula eddalo. Ebintu wewagendera ne we tuli wala. You need a lot to catch up. Nga tonna erijja ku Iculi ate emitendero obuuse mingi. Oyina osooka eri wansi ojje ng'olinnya mpaka wonotuuka ku bakaye bagodfather ojje ng'owalampa mpaka wonotuuka ku sekuritale jeno wange Duke ate yeepanka. Okati okubambira Iculi oba oyise wanene obuusa amadaala mangi nnyo. Tinagamba Segi tukule fenna tuwalampe fenna amadaala. Kisegi yaŋŋaana yangoba mukasana pereketya. Iculi oli muzibu nnyo. 1 obuuse kirasiyo. 2 tikasajja gwe wessaawo ti Segirinya sebo tobuuka madaala. Wagenda ne tuteekawo amadaala. Kati agamba egy'emitendera gigoberere ennyo nno ddala. Naye demonstration ziveemu. Nze mbadde njagala kuwa magezi Segirinya akabanga k'osigazza akatono.
ogendeko mu bantu bakulabeko kuba kati ate oyagala genda America mwaka gumu kitundu kyoli mulwadde woonoddira ng'abantu beekawempe bafunye segibokisi at least segibokisi wandigitaddeyo naye bw'oba opulaninga demonstration abasirikale bali bavaawo dda be wali okozesa ne weesuula ku pickup buno bukambwe Segirinya togeza n'okola demonstration nkulabula mu kisiibo kino weekuumire nnyo ku masigidi ng'osaba oli ku tawuba talaweehe oli ku sunna sabirira nnyo lekerawo olumya omutima gwa maama wo ng'omulimbalima oyagala fuuka hiro togenda fuuka hiro wano Segirinya muteliyo weegendereze era osigale muleeni abantu abalinanye Segirinya mugambe nti Segirinya genda mpola obwo Iculi bukambwe fe tuli bakambwe otubuuza ng'oli ow'emagere atuwuliddemu we have consumed space vacuum yonna tugiridde eno takyayinayo bwogerero yadde eri ne banne bamadubala yabayina nabemboozi eno tumunyi kati buuza nnyo kuw'emagere ate yennyini omutima gumukuba buli waakulaba wali oyingiridde population olowooza yakwagala naye yennyini akutya so Segirinya okyali mu buzibu jjukira Bobi Wine akwekengera kebaakutadde yali yasalawo akusibise embeera enterere kati kebaakutadde akumanyi bakwegendereza but kyobola wayisa mufumbiro yajja n'ebigalubindi ng'akwaniriza manyi bafunamu kasente bizaloba biri mu kamera ebyo ebigalubindi naye Segirinya weegendereza ottawaanya gavumenti nga waakadda we have capacity to maintain olaba to maintaininga Makerere University baddemu beekalakasi batumanyi so I hear you are planning a demonstration let it not cross your mind anywhere any day henceforth bannange omusajja alabiridde ekikazi kizuwena nange enkitya bannange obusajja obwo bwalonda abakazi 3 naye owange buli omu avuganyiza zuwena namulabye naye mu bonna mukazi wa Kamiliyoni watabule mama Daniela nerwakuba ati Kamiliyoni ndowooza ayina ebbuba teyamukkiriza kuba free Daniela aba kuba free n'akola ebintu byayagala Daniela mukazi mulungi ayina zino chini bones muwanvu jukira alimu olulugwala yes mweru naye alimu olulugwala kakati senga Daniela yeekwata Daniela yandibadde wattabu naye Kamiliyoni alabika ayina ebbuba tayinza kukkiriza mukazi abeere popular era omukazi omulaba ebigambo byamuwandiikira ng'ali mu Amerika biraga yali yamugaana dda nga yamusibira ku njegere kaanaako naye nga bambi Zuwena ne Babi yo manto bagitutte bigo prasta representation manyi baana aba kwaba ng'ojoleeto ne yakazaala omu yenna jajagira mutujjeeko akajanja mukwano twalaba dda mutujjeeko akatijjo mutujjireko ddala akatijjo akanyampya jjula nti gonna mukka ayina abaana aba Zuwena Babi ayina abaana Farida Nakazibwe Kalibala Ruth zibino ebyana byennaku negujja mukubanga yazaddeyo akaana kamwalowooza olwensi agikoledde feva temututijjira bambi fe tuli baana baba single parent single women batuzadde bataata baffe bamama baffe nga tebetuganga mutujjeeko akajanja you understand sigwoso zaala omwana nga toli mu matrimonial home bangi nnyo naye mugende mwerabirire tomalako guveeri nemu okwerabirira mukwano oba olemeddwa okwerabirira get back va ku front line tulina okuba n'abawala abeerabiridde and we appreciate them lucky groove back genda olabe laki wafaanana baana aba bana
gojo tijja n'akajanja yaga fatwa gana fe kostova mu shape obovudde mgobo okaddiye tuyinza no sigala n'omukadde w'emyaka emingi solonga aziyasigala mu shape gwe genda ng'omala galya buli kyosanze n'anywa yogati n'alya sausage yazadde n'anywa obuugi n'apapira ebyenda talina exercise gy'akola yenna n'ayitako n'alyoka still young onleda totunyumiza fe totunyumizanga ezo mboozi vaawo mugende mulabirire ku bakazi bano pressure maintenance gwokubeera ne superstar si kintu kyangu kati abakazi mubalabireko nnyo emitima gye bayina ebibanyiga kumu obuveeyi simanya katono okakankanya ali mu comedy store n'ateekako smile naye nga mu mutima tomanyi oba asanyuse muvuma babba baabwe mubakola ebintu mubakwatirira omukazi n'aba ne maintenance ku mutima okulaba nebyokola ne bebekulu publicly kati oyo ye mukazi ready for marriage women material byonna bye mukola ne babbobi byonna ne muwaayiriza ne muleeta bakalo kalitaasi kaaliro ne mubagattagattawo nawe ne beeteekateekawo buli amufunye mu kafaananyi ne yeegizage they maintain bayina pain zaabwe mitima but to maintain okisobola okera bukezi munjagala kuba mukazi wa Bruno omanyi what it takes to be mukazi wa Bruno pressure n'ozisobola who Jecho so abakazi abo balina distinction ya njawulo okwagala omusajja anyirira nga bebe cool ali connected omwogezi ali arrogant ali proud atamanyi gamba nebintu byonna ebisikiriza abakazi biri ku bebe cool anyirira abika bulungi yepanka bana be balungi kama abakazi waliwo ebibasikiriza okwenda ku musajja nagamba omusajja oyo waba yazaala ka Alpha yazaala Hendrix newe luba lumu mukola ebintu ebyo bingi nnyo ne mutagetinga ne mugenda ku small and cylinder wange chameleon pressure gyayitamu maintaininga mukazi we abakazi obutanoba kubanga oba weewala nnyo omukazi ng'oyo nnoba empire bekigo yali agikubye ekigo sajja n'amuyiiya n'amuzza era bebe kulu akwata zuwe nange ekyati kati mugina emyaka awo bebe wali omukazi ano obokwana kuzibu kati wa bebe kulu kali ye ino tambulira ku mukazi oyo ne Bobi Wine ku bombi Bobi Wine omukazi nagezano bane bazula nti mama solo ye mukyamu ense ekyawa mama solo ne yewunya and the vice versa is tena kigamba bebe kulu ti bebe kulu woli awo wewale nyonyiza zuwena nogezo onyiza zuwena nasitula ebintu n'abijja wakalasita nange sikuwolereza newo oyagala otya manyi okimaze so no matter what oyina maintaining omukazi oyo abakazi gye bakoma okugenda nga bakula n'obujjo obuli instant ebimunyiiza bigenda byeyongera buno obuwala bw'ennaku zino bugenda butiribiza simanyi kakankanya tebatya abantu bakulu kati abawala gye bakoma okukula nga tebakyayinza kukola bintu bimu batandika kufuuka babujja mubalaba bafifidde queen bafumbo naye ne bayogerera abawala baffe abekunamira abenkunamira tebabaagala kuba kati bo bava mu saturation eno kati balabanga bano abawala bano era kyova olaba every after time ofuna abalwanyirizi b'abakyala bangi basami mu malende bamiriya matembe bani ojja mulaba kubanga agenda n'alaba bano abawala abali 20 najjukira kati n'atandika okwekengerayo lwaki abaana be batyo lwaki abaana mujja tuukako mulabeko n'abantu ababadde bakunama ebbanga yonna nga babuulirira mujja bala nga yakunamye ebbanga lyonna naye nga naye kubanga buli kunama every now and then kukyusa dimension yes eddo kunama kw'abakazi baffe nga kwa siriiti kazi kirina siriiti empanvu naye kati bano okitegeera edda tubikula mpale okulaba akabina bano ate obikula kabina okulaba empale things change kyenakusomesa wali mu paradigm shift kati wolemu okyuka kati omukazi wazula nti tagenda kukyuka kuddayo kubana katami kateeka bweru ng'atandika okwogerera abalina pini mu mbuto abaana bakola biki kasitatuka ng'alaba tatu takyagifunye
ngajja okwogera ng'olwo omanyi omukazi awo kati wa ntondo. So okumaintaininga omukyala kweyo level is very important. Awo ba Bobi Wine yekendereza babyamutya. Omukazi obeera naye nnyo otandika omutya. Abakazi they are a dominant force bajja mbulamu bwaffe mpola ayingira mu nnyumba yo nga mutono nga kapa n'agejjanga enjovu nga tokyayinza mufulumya. Muli bantu bamekanga wayagala ddogoba mukazi one nga tosobola. Nga tosobola abantu bangi bali mu maka gaabwe nga omwagala wa amusabira ssaala yakufa. Yes, nagamba bw'owangaala ennyo interest zikyuka. Bwe muwangala ne mukazi omutuuka nga focus baana ani alisigala n'abaana ku nsi eno. Olaba omukumu watandika osabira munne yabaasooka ova ku nsi. Kituufu. Ani anaasigaza abaana baffe kasita mukula interest edda ku baana. Kati omukazi waba asigadde akyakwagala muweere eddala ekitiibwa ffe baatukyawakyawadde. Nze ne ku mutima gwange obukyawa obujjuddeko sibumanyi muwendo. Ng'abantu bankyaye nga siina kye mbakoze. Just ng'embeera yenkutte munandekawo. Ate naturally nga simanyi kweguya. Kumbe okweguya is part of what we should have. Omuntu olina omulaga muti omweguya neze nakula nnyo ze gayisima ngamba onkyaye genda naafuna maliriza ninaani. Ndi mu biwoobe. Ndi mu biwoobe byennyini. Oluusi okweguya kintu kya buvunaanyizibwa. Mukazi w'omusuute waba kyayagala. Mukolereyo ku kalabo naye ssebo n'owangaala naye maama. Emiggo n'okuba. Bw'oyagala bw'oyisa. Baganda bo ne bajooga. Ne mulamu wo n'ava eri n'ajooga. Butuuka awaka nga ssebo muganda wako taliwo ne kagamba fumbira ku kyayi mulamu. Njokuba mulamu mu nju yange. Tojjange waka n'olagira mukazi wange ebyo ebintu. Ensi yakyuka mulekerawo olugezigezi. Wejjeri kubanga oli muganda wange otuukire ku mukazi wange otume. Tomanyi ngeri gye nnafuna mukazi. Nyinza n'okuba yenze mukazi ng'oli ye boss. Abantu b'eŋŋanda mwegendereze nnyo nga mujja mu maka gaffe. Naddala eno ekyanja. Ojja laba omukazi ng'omukazi ye mukama wange wadde tuli bafumbo. Ujjo weepalawudde simanyi mulamu ndeetera ku kyokunywa mu firiji. Anko Badiro nja okukuba ejjinji. Ondaba kuvuga mmotoka tokimanyi lwaki vuga emmotoka ya mukazi n'ennyumba ya mukazi kyokka ng'ovudde eri mu kyalo kuba otegedde wensula mb'oli ku mukazi ovuga asimanyi ndeeterayo ku magi gwe. Stay warned. Omuyimbi wange bamuyita Violeta gwe ntaddeko amaaso mu bato bamuyita Violeta. Ndowooza ali aggressive, ayina ability a breaking through, ayina amaanyi agayitamu. Kati mu bavubuka abato amaanyi ne focus beti yange ffe mu industry to betting ntadde ku muyimbi gwe bayita Violeta. Mbadde njaba nsaba omuwemu kadde mu bawala beti yange njitadde ku Aroma ne bakatale yambi kandu to break the ice. Yes, ndi ku bayimbi bato. Victor Cruz akayimba kalungi yange si ye Victor Cruz ye Victor Rose. Victor Rose akayimba kalungi nnyo ne twetaaga okwongeramu mastering kakubika ebirungo simanyi oba mastering obaani ne tulina okwongeramu kabulamu ku bulererere nenga kalungi nnyo akayimba. Risky kayimba kalungi nnyo aka Violeta. Very nice song. Big up on yourself Violeta. Palaso aliyonga mwenda June wali mu Love Fest. Next week oba Sunday no tugenda mu Easter same time Jajja. Amasavu gana tutta kubanga tuva mu Easter Monday tuyingire week eyidi. Mbadde ngenda mbalala ku meeting aba blogger naye tebannamaliriza kola drone. Ate siina mmotoka gye neesiga genda eyo menabba na drone. So abantu b'embalala ba blogger tuyina appointment oba yabadde yanca tukyali staaka n'emmotoka wano bakyayiya waliwo akantu akakuze eki simanyi nnozo. Alien Skin ndabye nga yayimbye akayimba kalungi nnyo ne Mickey ne John Agambye alina akayimba ne Mickey agabye kolabo nyingi. Simanyi oba zinaamukolera simanyi oba akikola mu Good Heart.
but still nchirabanga kyakabi akayimba ke yakoze ne Mickey kanyumira ne ke yayimbye ne Dax Cartel nako kanyumira Allen Skin sekirala Mudubala congratulations Mudubala sebo yeripa ko Iculi kati tabala sente ewa mama fina yafuna obu ebusabala yavayo ebusabala eti yavayo ne 10 naye fina yamutadde mu obu waniko omukono tomanya mama fina yamutadde mu butano ojja kuba oli awo ng'omulaba ali wagundi ng'ali wagundi nga bamupakudde ng'ali wa hamu ensinga etandikirawo naye yiiya Madubala Madubala y'omu nange kati yiiya oba otandika mudaala oba okola ki gw'onoomanya naye nga ssebo Iculi geemaanyo ndowooza olaba weekwate ku Iculi ogende maaso abantu beekwata ku Iculi DNA yaddadda Bruno kesi ye taata naye ajja sigala alabirira omwana twakimugamba isoke kubanga oli akyagala ne ku mutima Bruno ajja alabirira omwana no worries neze sente ze mwaseke emitwalo 85 yayongeddeko 85 kati kali kamu 6 ajja mulabirira naye ng'omwana si wuwe Bruno K is a good-hearted person buuza bapalaso kimuganyi n'okuprogressinga ku speed kuba na mutima mulungi alowooza alina okugenda ne banne simanya alina oyamba buli omu simanya alina okujja yakulira nnyo mu kya kizembeera ne Bruno tamanyi byakiyaayi Bruno K tamanyi byakiyaayi ebyekiyaayi byokka biri bye yankolera mu bbaafu nti nno tituuge n'ebiwala naye nga Bruno K tamanyi bintu byakiyaayi ebiri wano Uganda that's why yesanga mu buzibu kati Vanessa yagenda nnyo wala ginaamukiisi nga Bruno K n'atamira naagwe Bruno K tanywa mwenge then Vanessa pounced on him would look at the result tugenda London mu Purple Party era nga twagala basponsor ab'enjawulo kubanga okulanga kwaffe kuli massive oba oli w'amaanyi ng'olina property yo olinga state developer abantu abalina big business forex bureau oyinza otuwa obulango kubanga tulina walituwa kati obulango bw'amaanyi Purple Party International Honorable Morris Mwami nkubuuzizzaako Oman Ormond nawe nkubuuzizzaako Uncle Bruno how are you doing ekitegeera ebintu byensi weebityo olunaku lwakubiri emikisa gikyali miggule mu nsi eno teweetuulako olwajjo lwajja ebyaganye bireke bigende mwana tandika n'ebipya kyova olaba natandise enkunnyonnyola nti nga tonneekengera abantu mu nnyumba mwobeera mwonna mwonna olwedde mulimu ba enemy ensi resources tezitumala we must fight for them wootalwana tojja funa n'ekimu oba toyagala kwogerwako sigala nga tolina kyokola tolina kyomanyi tolina kyogize no one will talk about you tewalajja kwogerako awo n'abantu betwogerako ne munyiiga twogera ku b'amannya si mmwe abanyiiga mmwe munyiiga naye bali betwogerako bo bakimanyi kyetuliko you understand mu bino ebintu by'ensi eno olina obbanga erinnya lyo liwulikika all the time kapiripiiti yes kapeke abakyali bange kapiripiiti kapeke nze nina bakyali bange bangi waliwo kiwuggulu abeerawo nga munyonyo toyinza bategeera nze nina abayimbi bange mpolampola Violeta kati ye muyimbi gwensibiddeko mu basajja epaasi yannumya ne muvaako abeere ne music we yepanke naye yalimanya naye kati obwana obuto obunsanyusa Violeta wana Avudeyo ne bubaninasi wali bunsanyusa ne buli off and on ndowooza bubeera butravelinze Mariam Sweet oli otya mukwano Sherry Captain Kabalu oli otya yes Iculi alone Jackie Nantongo ogamba otya mukwano je bale emirimu abato Jalla Jalalu Linlove kalungi amawulire amalungi oli otya kikwano webale ebyana ebiringa ebinigulo Isaac Muwonge munkubirire kajambo mugaye munnange my brother from another mother I love you so much yes abanimba sente z'amakanzu mbasaasidde gajja kuggwawo nga nammwe si mmwe mugaguze wabula ekkanzu nyanja zimalawo waliwo abaali bazeesudiiza simanyi zimpe kumbe kati ate ne basirika
nga bewumbye nja zimalawo nze Iculi wendi zaaga asatu mbuzaayo nnya zigwewo cash crop mu buli garden raw material mu buli industry draga mu buli pharmacy shaka mu buli ocean chapa ku buli continent byali bigambo bya GNL Zamba bigambo bya GNL Zamba ng'ayimba kwani ku Iculi alone. Yes. South Africa Jajja jetuli Faizo Laira walayo baje muli Nakigudde yakaddiwa kanesipata Iculi mulala naawe ya Nakigudde nkyabijjukira nze nkyabimanyi ubadde ki White Beard Nation Stuart Khalifa. Yes, aganaga mpereza enyimba zange za Pretty Sophie ali ku ssomero ate tayimba ku basketball akabi ekitende ne netball akabi. Pretty Sophie muyimbi agenda breaking ice mwewunyi under contra management Iculi himself in person. Paul George Jr. agambye cut straight we on Barista Timori otya muganda wange tossa mukono ensi kuwanika mukono wanika omukono jja kuba olyawo nga bakulonze tokkiriza okussa omukono woba tomanyi ansa gwe wanika owetica ansa enfu bakutereeze naye kasita otawanika mukono mu nsi eno ne woba omanyi ansa ojja kusigala emabega. Levikson nkubuuzaako, Rachel K nkubuuzaako, Mama Alima nenkubuuzaako omulungi Alima. Yes, baganda bange bonna abasinziiramu No End Entertainment nembabuuzaako mu bitiibwa abadirectors abawandiisi abantu ab'enjawulo be tuli mu kukolagana nabo bonna abantu ab'emiwendo Mama Nandujja Mama Prosi Mama Alima Rachel K ya muwala wa Alima yani Rachel K ya n'abazannyi ab'enjawulo mwenna anti kati ndi mu visita munsabire mpite mu audition munsabire njagala beera firimu sita kyekintu kyokka kyenduubirira nze nga Iculi naye munsabire mpite mu audition bizibu tolaba nti njogera teri kizibu nga script naye Iculi munsabire nina obeerako ku TV ng'omuzannyi Namige naayogera emimiro we girirwala omuntu weetaaga fallback position sijja kusiiga langi saawa yonna kanyingire mu kintu ekinyanguyira just acting muzibu naye am determined, I'm ready. This is something I've been wanting for so long. Ate Iculi ndiwo kumenya ndagaano za nsi njagala nyingire mu firimu ate nfune n'award. Biri bye nali ngamba mukwano gwange antwale mu America ati mu firimu bano we batandikirako ttema ensingo kati eyo position si kyajagala. Kati nategedde firimu eyo position ya kisiru kyokka gye nali nsabye ovanga ku butamanya kintu bambuuza oyagala paati ki konze mpaati mu firimu ti bano train beetomeranga firimu yakatandika entomere nveyo director yasekala Iculi oli muzibu namuganze bano helicopter simanye embazi neveri nga tojirayo nemutema omutwe bebo omusota gumumiza ogwanakonda yenza abasooka nve mangu mu firimu munsasule debanga ate tusasula weetutyo nembagalayira mbadde mmanyi mumpe paati firimu ebeetandika banteme ejjambiya paati yange gwe naye ssebo eyo paati sikyajagala ya kisiru naye ŋŋenda okuzannyira ka paati njagala okalindirire ompe max naye omutima gwonkuba edishoni nayitamu ng'abantu bangi bonna baana bato naye Iculi lwaki nvuganyiza mu kiseera kino lwayi Iculi waayi abaana bonna bato abali mu edition naye mwendi. Yes, kaneerwanirire katonda lwaki teyampa abaana kati singa abaana be banwanirira kaneerwanirire mpaka ku endi ekiba kibe kama mbaya ni mbaya
ensi wetyo loud and clear. Subscribe to my YouTube channel and we grow a bigger family. You understand? Yes. Nalabya abantu abawandiika ku Hussein simanyi yagudde ebibuuzo simanyi kikatu aba yabigudde diguli nejja gy'oli mu America ajja biddamu so what nembalaba babugumiridde simanyi era Hussein yagudde ebibuuzo. Yes, ebibuuzo biba bibuuzo. You can fail, you can pass. Some mwena mujjudde bali mukozenga ziriteeke temwatukana ku university. Abogera tebayina degree. They have never attended any university. If any, they don't even say it. Katinze Yusumavu, I was at Makerere University. Sikolanga kuliteeke. Simanyi kusekerera abantu. Naye abayina ziriteeke obulamu bwabwe bwonna nga bakola na bukoosi. Ali ku certificate, ali ku diploma. Naye ayogera ate kati ffe Iculi tukole ki? First class degree. Nafuna second. Awoka adenchi wanise nafuna second apa nafuna second apa nafuna degree safuna first class nafuna class ya degree. This is not easy. This is not easy. Road Development Center is not easy. That's why your malosoma degree myake ne bakusindika ku Road Development Center. Ku Road Development Center oyiga practice. Yes. Nze sikiraba mu kyamaanyi. I don't find it big. Luno luwala lu Agasa olwali lumanyira speaker olwadduka e Canada. Lwagwa ebibuuzo olwali wagala kuwa teacher. Ntino sex aluyiseewo. Kati we byagaana nga lwagala funa mulimu ku parliament. Ne utandika blackmailing speaker. She ran away to Canada. I think she's under lesbianism. Kubanga Agasa tategereke is like a man. Atenga bali bamuzaddemu wano. Yamuzalamu yali friend we. Simanyi banywa walaji ne bebaka bonna. Ani seriousness nenga yadda ku speaker amanyire. Kadduka kali Canada eyo. Simanyi kabeereyo ku Twitter akatumanyira. Agasa ran away after failing exams of LDC, wanted to give sex for marks. Niwamuga mukwano kobo obugumba bwoti kabulengane sex genda vawano tiyali ayagala kubeera simanyi communication officer wa parliament oli mugwa ddalu Amabudu Hussein kwagala nnyo namatawa kakibe ki Wudu Hussein nze nkuliko nkuliko 100%. Sawa meka sigende mulanji mbagala nnyo mbagalira ddala wafuna lower higher middle center degree Jajja Iculi enule eyo degree eki nali mu second upper kirabika wakiki nisikakola liteke safuna first class kubanza yona gyengenza osaba emirimu bangamba ndi overqualified. Ku Road Development Center wa 9 months naye wazibu nnyo tewasinga ne giri emyaka 3 kyangu osoma emyaka 3 ng'osoma lo ate n'otakola LDC kirala oba ogenda mu practice n'ennyambala code of conduct ebiweeyisa bintu bingi people keep trying. It's not si kyamaanyi nti no talina diguli kati ekyo kibasasmusaamu ki naye n'aboogera tebalina diguli baasoma diguli yaki diguli y'abasajja va kwono dda kwono zaala muono eyo nayo diguli. I will have first class in the movie. Movie mwenda ate kirungi kisinza okumpa inspiration. Njagala nnyo okweraba ku DSTV. Nze ndaba DSTV siina kyanonda kati ziri seri zigenda baku DSTV. Ero nepankeko wonsanga nesikubuuza newala bambi ngenda kuba nepanka ndi movie star. Manyiwe bya blogger mugamba mwe n'abavuma abantu. Nze ndi film star. Yes. Iculi film star. Kajja kunnyumira ndowooza. Akanyijuka agambye 10 obusaati.
bali beyekolera nawe baveeko nabagaana ku internet amasaati gaababula buno bwonna bumumira nsanafu bwabula sikyalina benkompiitinga nabo Segirinya olaba avudde mu kkomera ng'aneewerera kuba talina banne baalabawo bagwamu ddaba ly'amaanyi ate ab'ebweru twakutula abo mu bino ebyokwogera olaba Mr. Frank Gashumba yaŋŋambye Iculi nkwagalako consistency niŋŋamba twabakutula ffe tetwebaka ffe tuba tulaba nze mba ndaba Hamu Enterprises yegendo tuyamba ebintu byonna abantu bonna boogerera ekisaawe kya Jamisi kirungi otuukeyokko bw'ona otuukayo ojja tegeera era mwenna bakulitiiki b'ekisaawe ekyo ngaba Elias Lukwago tubasabira ekintu eki gwe tuukayokko butuusi tubajjukiza nti mu Hampam Villas tulina ennyumba za mitwalo nkaaga ejja $, self-contained compound, theatre, golf, tennis, nursery school and pharmacies, amazzi byonna w'oyingira mu Hampam Villas teweetaaga kufuluma buli kintu kiri located there inside. Yes, so jangu tukulaga awo okusula mu Uganda obenga ali Switzerland wali a Norway ali Portugal ali Dubai eri wali mubamalayo nawulidde nalabye omusajja simanyi bamuyita Sudimaani simanyi antadde mu mboozi naye waayi kati ennaku zino omanyi buli muntu ayagala kulippira Iculi afune waayitira sijja kubeetantala omanyi nze nnyanguwa ne maneja wange yaŋŋambye kati abantu abamu naye senga si maneja twali tugenda okwesesaamu ebyo byebinkolera naye lemiignore. Inus Naira Iculi the cash crop. How are you doing Inus Dubai? Jebale nnyo Inus yagula amakanzu aga. Love you so much. The Gucci channel. Until we meet again. Speaker neta amonga abatumidde nnyo abaagala bana Uganda ebirowoozo byammwe byonna bya abirina okutuusa eggwanga lyammwe nga liryoke. Ekisookera ddala ali based on morals. Morals eggwanga. Bw'oba wandabye mu documentary ya Bobi Wine nyamba ontegeeze mulooperewo. Neneeraba mu documentary eyo ato nejjeno yaŋŋamba kiri wakyono the moment weweeraba bwoti jangu wano nja okuloopa omuntu ananteeka mu documentary. Iculi the morning coffee Iculi the Jupiter. Gashumba yafuuse vice chairperson Buganda region spokesperson wa MK Army. Big position. Speaker abaagala nnyo nti mukuume morals zaffe culture. Abakazi nnimiro zaffe nabbi yatukkiriza oziva buli w'oyagala naye yatugaana okwetantala party B. Yatugaanira ddala yagamba abakazi nnimiro zaffe tuzive buli wamu naye tetwetantala party ki. Nempulira kati mmwe temukyali ku biragiro bya Rasulu sallallahu alayhi wasallam. Abakyala nnimiro zaffe tukkirizibwa oziyingira ozikoola ozirambula naye yatuwa ekkubo eri eriyingira mu nnimiro si kkubo ddala. Abakozesa eddala Katonda mujja mubuulira munoonyaayo ki musuubirayo ki. Buli abadde avuma bagge peegi yebaje Kabatani yagamba ovume bagge obamanyi kati peegi ya Kabata bagiteeka mu red flag ne yakayanja enze sibavuma kayanja okumanyira kati peegi. I feel pain nenge sekoze numa ba tovuma bagenga tobamanyi ojja vuma bagenga mukama oyegge
ojja vuma bagge nga yennyini akulinanye yegge kati tomala gavuma abo babagge nga tobamanyi kabaata akaaba ne kayanja ozannya ne bali womala gavuma bagge nga tobamanyi ojja genda olaba nga toyita ku airport amabaati go nga gabula simanyi amataffaali go simanyi omusajja akubbye booda waka ebintu byo bikyankalane oba tobategeera baveeko nze nabavaako dda kabaata tv kabaata kati oba yangambye alina peegi gyali mumulayikingi naye bampi enseko z'amaanyi nnyo teweetantala bagge nga tobategeera nze mbabanyi ne pasita sempa pasita mala okyamulaba gwe bayingirira ojja kulaba fe tubasobola naye ogeza ova eri simanyi tubatte bali buli wamu Jajja always forever love you so much and love you always dakika 13 we have made it 1 hour is a must and we do it daily nakampliye that's our thing care family always hype themselves about Moet and NSC I will build the empire be hyping Moet and NSC Kawilu's entire our employ Ugandans nobody can stop we Iculi nation not at all hey be hyping it out ne Moet and NSC I will build empire batujereganga ne batwogerera ebigambo bingi kati batulabira eri mu busonda batya babereye Bulaya nga nakati bacyanyiga era obasanga bankubira abantu nga gundi yagamba tayagala kukulaba naye atampulira Iculi omala n'omuwulira wallahi billahi talai ama nkwagala nnyo leira twa mu California Veronica Brandi nkwagala nnyo Pastor Mundabire Debina Kabotio Phoebe Isa my girlfriend Mariam Sweet boss wa wano ataddibwamu oyo yo kimanyirawo wangamba nku blocking a do it that fast Jean Paul mi fan since Rigani kwetulinyo Rigani Roni nange nkwagala nnyo mwenna babaddeko daily bread we do it daily and nobody else can compare you can't Iculi alone mulaikinge ba bloggers banga benjawulo Sala Henza Adija Kigozi ugenda ku YouTube channel zaabwe zirayikinge zi sharing na Sif TV Jose the blogger Abudo Mudiribada Duke ogendo likinge Duke Mwesigwa bajita media estate Rita Kagwa page Lili Kesi genda kuba blogger bonna Derek 256 buli alina information omutuufu kyali wange bamuyita Barista Timo liking a page sharing a content we si wakuwemula si wakuvoola wakubuulirira tulina ofuna abogezi bangi nnyo ekyo kyenkugambye nti bali be hypinga ne Moet and NSC I will build empire wetwogera ku airport buli kitongole kijja kututya babera ku kazi wheels and tire as we employ Ugandans and nobody can stop we Iculi nation will